Njagala mpulire kyoyogera ku nsonga eno. Twalabye omwana omuwala bamuyita Dorothy. Omwana ono yafumbiddwa omuzungu. Bambi alinako obulemu ku mubiri. Abantu mu comment section ne batukomoka omugambo. Oyagala bintu, oyagala gundi, oyagala kino. Naye nze nagenze following omuwala oyo. Nagenze paka ku page ye. Ne mu following nga laavu yaabwe evudde wala. Kati nsimu etuli naawe Dija buli ayogera kiki ate abantu abasinga manyi era bamanyi nti abakazi tuli after money, we are money minded, so kusanga muwala munno senga abadde muzungu munne bamanyi nti buli mweru tumwera omuzungu banawe dde olulimi lwayogedde nga ozaalaga nti oba like oba I love you bichef not bayita bazungu ebayita jamani bazungu kati nti twakimanyira nti walaba kale enzirugavu ku njero oba bazisente ekyo kyo tusobola kukijja mu bantu dafa abana Uganda tukimanyi buli muwala ekyamazima abazungu abo balaba balina emize gyabwe omuzungu tafumbirikika abamu balalulalu egamba oyagala omuzungu alina kuba mulalu kisinziira abagadde ku bazungu batumanyi ekyamazima mulimu bosanga nga bali kam nebe batono so kati tukimanyira nti nno omuntu ayagadde omuzungu yenna ababaze eki sente namwe mwabagala abantu for real tutuleme just kujajinga abantu bola abantu kati gomfole benzo manya nti balina gye bavudde osanga inakyo yamwagalako obanga ayina we yamuyisa obanga ayinako we yamuyambira Sophie bwolaba ka video yako gwolabawo okujinga kwonna okwengeri yonna oba okubuzaabuza oba embeera yonna ey'obuyaayo obo ate nekyo kino kugamba Dija nti waliwo bwotoka ekiseera n'ogamba ekyamazima otomedde bakulimbye kisanogane Allah yenna ajja kasita abanga musajja agenda kunjagala bolaba ka video k'omwana omuwala oyo musajja mulungi face nungi dakwa just maybe nti mulema abantu balinganga ate kasita abanga already nga 6 amfuna bulungi maybe siko yagumira ngebisikadde teyabiraba ate kati kyekikola obufumbo n'amaka tusobola ogendewo omuntu nga talina kyakola sexy ne sente ate wuno omuzungu ayina sina sexy ono teyagendedde ku birenzo bbanga bambi mu kintu kyomukwana agulina naffe tutunulire just kiri kirala buli omu alina reason ze ezimwagaza omuntu naye kanti jajika ayinza obba alina we yamuyambira oba alina we yamuyisa oba famire ye nga beemanyi that is it so let us not judge tusikweyisako ndokuba ndi ku kamera buli omu aba n'ensonga ze lwaki munaye aba yagadde omuntu abamu tumanyi abasinga tumanyi okugenda lwa ssente abalala omusajja motoka kijaavuga abalala omusajja awonya atya you understand ainako ke yekoleddewo naye ate kuba ayinayo ensonga tuleme mujajinga bambi omukolo gwabadde masavu nnyo era nga bwolaba ono ye muganda we era babadde basanyufu okukamala bambi nga tolina nakyobagamba nze sobola mujajinga kuba omukwano ngutegeera bulungi tikingana sifikeera ku makya nenjagala omusajja embaga yabadde ya bbeeyi muganda w'omuvubuka ono yawasizza yabadde ate mu omubali bambi nga musanyufu namulabye babirabye nga ali okay ng'essanyu ddingi ng'abuukabuuka namu naye munnange kati ekyani atakyagala oli omukazi atayagala mukolo musajja we nakwagala natukane mbakadde kati muli mu kujajinga muwala abantu ne she's in love okitegera alina ensonga ze lwaki ayagala omuntu oyo tuleme mujajinga bambi tuleme mujajinga kachiringo laba kachiringo no munamawire munnaffe yani Bruno Betty bane ba mujajinze omukazi tamwagala olwandi batukano gamba nti ayambadde bubi babiki obo musimanya alabika bubi ne how can you judge someone orenda bikaye we katonda Bruno Betty alabika bulungi sigama nti tasobola mukyala we kimanyi ka family yonna yasituse iye ndozo balaba dadi wo mulenzi wuyo ne mama wo bambe Allah bambi akukingirize emimwa emibi ofumbe mukwano zalina abalongo wala bambi muwala mulungi ali so beautiful wow abantu baleke bakule kye baagala ababagala oba kitegeeza ngo ino musajja yaako kati gomanyi engeri gye bamwagalamu eyo leka yamutwalanga baby buli lunaku nga baby nga queen yennyini muleke yeyagala omwana tu uno taata we bambi ate ngula abantu bonna basanyufu teryageya bire tujja ne tugeya emikolo gy'abantu teryageya kale Dorothy tumwagaliza obufumbo obulungi omanyi abantu b'oku social media baneeno batokomoka omugambo naye ffe weetuli okubeera nti no tubayisanga mu bwe bufumbo
Bwe bufumbadde joso agenda musajja nga butuufu nga kibulamu ayinza obba nga ali okay kati yandigendeddeyo ki bambi baba nonga basanyufu ate nnono omuwala muto bambi ali okay n'omuntu we ate kati future eri sekiwati kati yasobola okuddamu n'abonaabona nsobola okuba family wedde kati yagaggawadde ku lulwe and she was happy. Baby shower yiyo. Wow. Si baby shower. Bagitani. Kwanjula shower. Kwanjula shower. Ati sibimanyi nnyo ze siri gundi. Siri wa mikolo. So beautiful. Tubaleke. Kati eno ye family y'omulenzi bambi. Wow. Mama w'omulenzi ne ani? Ne mulamu. Ne taata w'omulenzi. Obalabye? Kati bwekyo kimanyi nti omwana wo okufuna omukazi ali bwatyo ng'ali bwatyo. Omanyi kye bayinza okukolera omuwala oyo. Bane tubaleke. Baba yabaziza ssente it is okay ffenna twagala ssente. Baba yabaziza family egenda kuyamba family ye it is fine. Oba waliyo lava omwala wafaanana oba tekyalesa abasajja abalabika wano babadde bagenze ku honeymoon. Wow. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media ndine beautiful Sophie Love. Sophie Mukwano. Mukyala Haji. Tolirekayo. Ombwati. Ku mutimbagano yeggwe Mukyala Haji. No, nkozesa Sophie Love, yes, the love expert Mukyala Haji. Nange Sophie onvuze speed. Engeri yokka gy'oyogera. Mukyala Haji. Ankyewulira. Kuba nkiri. Okitegeedde. Emikolo gyaliwa? Yeah. Sophie tewampita ku mikolo. Myaka banezi nga tuyagadde ebbanga ddene. Amaika maite munaba kutumanya. Kuzaalibwa. Yes, ndowooza bali muli bato. Naye inshallah emirala gijja. Yeah. Allah akkirize. That's good. Yeah. Sophie oli otya? Bulungi dear Senator. Sophie olabika bulungi mashallah. Are you sure? Yes. Alhamdulillah bali kusiima. Olabika bulungi. Bali kusiima dia. Hajoba. Ndola kuba nina omusajja. Anaye abakazi abalina abasajja mulumya. Kimu bibiri ajo omusajja. No, buli omu alabika bulungi. Wuliriza buli omu alabika bulungi ate buli omu alina engeri gye yeefa kuza abakyala ennaku zino tukola. So muteri mukazi akola ng'afuna akasente ke n'abanga atalabika bulungi. Ate bw'ogattako n'okubanga you in love, oh my God. Kisukka mukwano nga omanyi kye kitegeeza ng'osula n'ebbaawo. Oh my God. Sophie nnyinnyonnyola ekintu ekyo. Ekitya? Bwe kibeera ng'osula n'ebbaawo. Anti kati abaana abawala bali eyo bagamba nze am single am okay. Maybe oyinza obba. Mulimu abali okay nga takirinaako obuzibu, but of course nze kyemmanya as I know. Okimanyi nti noyinza okwebaka ekiro essuuka n'egwa. Ne Haji omusajja we n'akubikka. There is that difference nga webase n'omusajja. I swear ate sagala muwala yeegumye muntu yeegumye akabe musajja. Buli muntu yenna yeetaaga omuntu amwagala. The way you are. Oba ofaanana otya oba ofaanana otya, just believe in yourself wali agenda okwagala nga bw'ofaanana. So ate buli muntu yeetaaga okuba n'omuntu ali real. Kobeere mukyala ng'olina ssente. Kobeere nga at least omukasajja ne waakuba omutwalo ng'olina 10 ogagondo yeggwe Sophie Love omukwano ogulira mweguli. Okimanya gundi yampadde teri ssente ya mukazi emala. Yo mulimu Allah ba blessings, but still you need a man. Yeah, you need a man. Waliwo ensonga ziri eri ziri mu makati g'omwezi awo, omwezi nga gugwako n'omwezi nga gutandika. Gutya. Gwe nnyini oba weetaagayo omuntu. That is it. Nawunya n'omutabeerawo nga talinayo muntu amwagala. Besides that, you need sex. Yes. Mukyala Haji oyogera ku nsonga ezo nnyinza okuseka n'enkeesa. Sex kankubuulire. You need sex. Yes, your body needs sex. Eringa service.
I'm telling you, need someone. Okay, so what happens when you have sex and what doesn't happen when you don't have? Mukwano kati chikoleko malo maka nga to having sex. Omonyiga. Okuleka ozimba amatama like tokomyo ko nofuna embalabe garula babali mulavu nonyiga. Baneze. Sabane ndeka. Wanjogeza. Amage shonna akajitandika nayo nzichamu omuntu. No, like chikoleko Hadija. What gordo ino omuntu katusu you can't separate. Ntuto oba inayo mukwano gwo gomanyi wallahi ngo mmanyi bulungi talina muntu amwagala bambye ahasolinga from rent buli kimu yes kale eri abakazi abesobola well and good alhamdulillah kati kale alina sente buli kimu akirina avuge mutuka kangiza bei asula bulungi nenga talina musajja omwetegereze bulungi omuwe time olabi oba nabaira ali real jolly. Beba abachala abatava mu bbala the whole night. What is it? Because of any stress. Omuntu era nyuma noddako kaka wakanowira ku mbozi ey'enjawulo. Nobaako gwonyumiza. Oli muno munnange wodde wakati ne biba bikonde. Anje butaba buli lunaku kisinziira ate wali ebikondo oba oyagalawo Khadija. Ennaku zino bakyako. No, ennaku zino bakyakuba abakazi. Ebikonde basically tebitegeeza dududu kwekuba naye ngambirigo obufumbo mumbuli mu mumbiri akiribwe kiteri musajja ali perfect naye awantu obeera nga woli nga wallahi towulirawo mirembe na ssanyu siko advice nga kulemerawo kubeerawo kwesibawo yes move on omuntu eri agenda okutegeera nga bwoli ndabye bangi abasajja nze nkoze zino shows z'omukwano it's now 10 years kati for example situation ngeya Mary Nambwayo Sophie yayingidde mu nyumba ng'omusajja tamukiriza kuyingira munanga alabika yabadde alina kye yeesiga munaye sagala ziyingira mu nyezi emboozi bali bannamawulire bannange omvuze speed naye osanga alina kye yeesiga tusobola kuva eri just like that noyingira nyumba omwami gyazimba yes cause tuyambamu n'abasajja tutabukamuko nitubaawuko ebitukutte then mukwano kati wotukira ogamba nti ennyumba kanjiyingira oba mugumu weina kyo olina backup bamanya ensonga zaabwe katusiine ngozivaamu mangu ndeka so kati obadde okyanyinyonnyola ku kubeera n'omusajja Sophie emigaso gy'okubeera n'omusajja ntegeddeko gwomu gwa kubika kira sex omutegedde then n'okunfaako bambi manya nti hajati wange ali atya n'okunsupportinga iva much nkola so oba n'omusajja omulungi ng'akwagala ayinza obutabeera full ayinza okay like bw'oba olina omusajja aba akusupportinga some things oyinza okuba oyitaga miliyoni nga 10 nakuwaayo 7 nakuwaayo zino bakyazigabeeza mami nekisinziira munnange omuntu gw'olina ate omuntu omumpi waakoma waakwata mami wange asobola okumpaayo 10 oba 5 eyo gwe gw'olina nga osobola okuwaayo akakadde naawe n'oyongerezaako n'obaako nakikyokola kyeweetuusa so a supportive husband aba mulungi oba supportive boyfriend chovola abantu abasinga tumuvenga ino ngamba why my boyfriend abadde bwati ne bwati you can wait tosobola kubeerawo nga tolina musajja sisobola kubeerawo nga sirina hana kimanyira ino bano omwami wange kumanyira bumanyizi ayina kimanyira nakula nkimanyi nti omuntu yenna bw'okula olina obeera nebbaawo than okuyita eno neeri have to be with that because tukemebwa banaye Sophie gwe ddala asaana okwogera ku mukwano sikulimba how right inkulabyemu ekyama alhamdulillah naye omuntu yenna ekyamazima you need support from someone baside chiki nga bayitiridde buli mukyayagala ate n'ekyalo mulembe gugenze gukyuka ate nesaagala kubeera baside chick abantu abasinga bakumya obufumbo bw'abendi babukumya mulimu abakumya obufumbo bw'abasajja munnange ng'omusajja wayitako ebbali munnange wadde ewaka wano tayomba wadde awaka abamukakkamu ega yandize naayombe bw'aba alinako gy'ayise n'asooka kakkana n'atuuka eno nga munnaye abakakkanya mulimu munnange abayambyeko bannaye mu bulungi naye baayo side chicks bane bambi ate bo nga bambi agadde amanyire bumanyizi ate wejjeeyo mangu munnaakutegeere so ba side chicks nkola ogwammwe ne omuntu kitegeeza omukyalo okubeera owaawakaye bambi aba alabye bingi ate abayise mu bingi so obwami omunyumire mukola byonna obitegeera ebikuyisaawo naye nga toyingiridde madamu
madam yes madam onasana akatira egundi eno state gundi eno chi mukwano gwange yanyumiriza emboozi nanjogeddeko ne lulinga ndi ne Bukenya media nti bali mu motoka ne madamu we side chick nakuba essimu omukazi n'agikwata nagamba hello n'ateeka ku loud speaker omuwala n'amubuuza n'amugamba nze Kawoomera bawaffe aliwa. Can you imagine? Nze Kawoomera bawaffe aliwa. Mama nga yesize kiyengo omuntu. Namba ndija nawulidde nga nyinyogose. Kati yasubidde omusajja asobola okuddamu okumwagala. Of course it's a turn no from a man. Eri abana abasajja lakuba nti balimba nnyo abawala abo ba side chicks bambi babalimbalimba ne bafuna amaanyi. So tebayo omusajja akulimba n'agamba nti omukazi namukyawa. Like simwagala. Yes, bana abasajja. Yes, simwagala abamunkaka yesibye wange those things. Nti bana abasajja bakimanyi fa abakazi tuyina ekisa. So bambi wajja nakubuulira nga watayagala mukazi we. Bamuyisa obubi. Like tamuwa mmere amubonyabonya yesibye gwali mu kutokota okwatibwa ekisa. Nonga abaami musajja kyatuba kibonyabonya. Aneka nchiyambe you know so ebintu webito kati abasajja abajoga baba wala nti tebampa mmere bali babyogera iye guche umaituma ichendi ko wakao kaza mazeke emireme zwenzire banange mbanga ali mukomera kati gwe wajene wono gabane kambike mama kankolekano ne wekeja kumbe eri munne waddayo kwa chetambula empichi zikubiwa gwe nobera nongo omanyi bambi oyite bamwagala era nagamanze eri ngenda yo lw'abaana bange you know obo oli awo ng'ate omukazi omulaba ng'ali lubuto yes so side chick beda yokola omulimu yes batulimba nnyo naye ng'ekyamazima baagala tubakwatibwa ekisa I'm telling you naye kati omusajja bw'abeera ebyo byonna tabyogedde tebamuwaako batono nnyo era jjo kyegendereza adijja kisigala matokani banko omusajja mufumbo eri abali rwera izo gamu nenye na mukyala wanje ekyamazima mama abanange ndudde naye naye muleka abeere yeri oya bamusajja no wanje awulo kati fe tweyagala ebyaffe ate nakuwa ne woyino koma mulimu n'abasajja agamba tonkubira ssaawa 2 kusukka ssaawa 2 omusajja yena agamba ebigambo bitamanya naabo ajja kuwa ekitiibwa era obanga mutuufu oli ngo omusajja musiraamu omuwa chance manya walaba respecting ze madam atenze osiramu babwe chance ngolaba mukyala wa muwe ekiti munaye buli omwali n'omukisa gwasobola okiwa madamu we gwe ngatajja nakyera bwe kiri naye at least abamukone ku magezi agategera nti bawo omukazi ekitiibwa dhani onakwanya omuntu ebbali n'amuwa amayinjo naye n'amanya nze ndiwo bwe bakuyamba buyambi otuddewo lw'abaana natandika n'okusindikira mukyala we tebakwagala amasajja atana abogera bwe batyo nga banafuya bakyala baabwe bamanyi n'okunyumya ebyewaka oyali bwati ayina nebbala wano ali mukyafu akola kino woddayo takola bwati kati n'abinyumya abasajja banalina mwemweddeko mulimba bannange kisukka buli gye ntuuka nno ne twogera ku byalavu era nzijukira emboozi ajati gye yanyumiza haji yalinga atabula bakyala be babiri. Are you sure? Ensonga z'abasajja abo bagambe ko basusse olugambo bambi mulekerawo jukira bwadde eno kati n'omusajja bwati mwegendereze nga wabikunyumiriza ebya mukyala we naye wagenda okudda eri amunyumiza ebifeewo so sibiti omusajja omugambe omanyi mukwano ebifeewo oli tobiŋŋamba n'ekyokulala biba bifrustrating wallahi oba toyagala kubimanya bwesigaza ebifeeri nange ebifeeno bireke gubujje nozikandabe ekintu kipya bodde eri naye alabe ekintu kipya dani okubeera nga otuconfusinga abasajja yabakoze kyenda nnyo okubeera nga mutuufu batabula abakyala baabwe n'abakyala ab'ebbali naye kati golowooza nti side chick alina okubeeramu mu maka bwe kiba kyetaagisizza alina kyayamba sijja kulimba abasajja bebamanyi baba bayamba mulimu mulimu ababanyumirwa mulimu omusajja nga agamba yino bayo ne side chick kati ng'olaba abasajja batali basiraamu okitegeera abayo n'omuntu webbali abanne mukyala be ow'empeta naye abamu babeera muneebunozi baba bayitayo ate bandifunye amaanyi naye kati fe omusiraamu eddiini ekitugamba abakazi bana ezera kuba neebaza Allah nti alhamdulillah nkyalinzika naye gwe okisobola ekyokuba bwaba bwasazeewo bannange Sophie naawe olimba ebya kamera biba birala ne mu buntu biba birala nti Allah haji waba wasazeewo nti ayagala kungattako kyessuubira nti kisoboka olw'ensonga byonna byayagala mbiri okitegeera ekyokubiri mukola byayagala ddala haji oba ongattirako ku kisinsi
bakyabanga takayagala omukazi omunene ndi munene naye kati gwe eyo perspective ogigira otya era nkitekinga in cause eddiini weetulagira okula okimanyi nenkenyini ngusata yange talina mukazi omu babiri you understand so sikirinaako buzibu tho nkyebaza Allah nti nkyali nzekka nkimanyi nti mu kamera mwana gwe kino kiruma buliriza adija yes kiruma kuba buli butonde but mu mutima gwe olina okusooka okukkiriza okitegeera nomanya nti ne bwe naakola ntya redamu yina mulimu ne bebazaddemu nagwe weeyolayola otya n'osigala ng'okola era batolina kyakukola ate gy'oli mukazi musiraamu ate oli mukkiriza osooka n'okkiriza eddiini kiruma siganye nti kiruma era nange sigamba nti mba neeyisaako kiruma era kati nkayimagine mbu ayinayo omuntu ebbali naye ngamba naye kati Allah kati ate oba oli kikyamukolera okitegeera nakati amukolera ki kati njiye ki obeera mu that competition kulanga nawe okola ate ekikukisinga kuba oyiiya buyiiya kugina emirimu egimpuba ate nteekeko ne competition y'omusajja mukwano ensi yatabuka dija just oba okyaliwo kabeera nga bagambye alhamdulillah naguno ngumazeeko tebannanga ttako omwaka bwe guggwako nga webaza Katonda alhamdulillah guweddeko ndi nzikka nze bintu byensinga okusaba Allah okuba nti haji mubeerako nzekka nga nti Allah buli nnaku ekyo nkisabira era paka kati nkyali nzekka mashallah ekyo kirungi naye kati bannange kuba n'abasajja abaabula Sophie totuweeko ku musajja owange nina TV nina show namba kusanyuka TV ya connectinga yes yakwetega wenna mbuna abo abantu muteekawo bateeke mukwano bakigezeeko tubateeka ku mpewo call wala batoba meeting kati bwobeera ku TV gyenkolerako sifunira abantu batali kumpewo okuleka nga oli mukwano gwange nga nina gwemmanyi nenkuconnectinga ku muntu gwemmanyi abantu munnaye nga tayagala kujja kumpewo naye nga ali eyanoonya mpewo simwenako zinga mpeereza message nenne ngisoma ku mpewo ate nga ndi kumpewo live ate n'omwogera amanyi era nengoogera gundi ne gundi ali gindi nensoma enna kati mbajje bwaba abasajja naye bwemba n'emikwano gyagera nga Sophie ndi singa oba naye munna ategeera mumpe ategeera amba ntegeeza alina ku mpisa asobola okufumba siba n'abantu bayaayi I don't stiringa na muntu atali straight era bakimanyi bonna emikwano gyange gyenkula nabo I don't deal with someone atali straight. That's good. Yes. Era mbanja kaiba eba era yenkulaba muntu oli mukano mfuna wenkuma. Yes, that is it. Sobola connectinga ku mwana abe nga manyi oli mukano. Kobere mukwano gwa yenga ndabo oli mukano I can't connect you to someone gwe manyi. Wow. Yes. Ayi shebere buli basande saa bit. Ezokumacha. Ezekiro kusanyuka TV. Wetegwe bagwe bakutegule. Yeah. Naye mama n'otuukira ku TV. Anedda kati ate dijja kankubira omulembe gukyuse. Sigamba nti buli ajja abaadibye. No nekyo kikyoda kyonkiina. No mukwano oba todibye. Just oba oyina kyoyagala. Nga bambi Allah takikuwa. Nogamba kangende kusanyuka ngezo kusanga nfuna omuntu ali bino byenjagala. Oba oswadde ki? Oswadde ki? Teri agezze kusanyuka n'atafuna. Really? Sirina muntu era ngambe eyoli wagwe naga Sophie munaye nafuna webade. Febazaddemu n'abaana. Kanso Sophie nkukebereko aneno weetege bagwe online. Febazaddemu n'abaana. Nze abawala abali mu inbox yange abanoonya abasajja nkumu. Bambi bagambe bajje. Babwe namba yange bajje. Tuliddeko views. Manyi tulina obujja. I know. Eryo eggulire masavu. Siritegedde. Ati ndi mukunoonya ano online nina gwenguddeko wano. Weetege. Bagwe sanyuka. TV. Nina emyaka 34. Bambi bajisaba muntu alisinga sana kwera muntu nti talina musajja bwe talina mukazi kuba n'abakazi abaagala obufumbo. Mayi gye yava Mbalala. Najja yeetege. Nala alabika bubi. Naye kyanagooli kirungi mashallah. Saba wotudde ere we bakujjeyo. Njagala basajja banene bokka. Atali kusomero ati ali kusomero. Tata omwana omwana. Twamala. Abantu munange bafuna. Sophie webale kola.
alhamdulillah ekintu kino kikwasizza maanyi so ate ng'oli presenter wanjawulo how Yes. ndio nto wenjawulo nze nkimanyi oli wanjawulo n'abakulaba bakumanyi bane ndi wanjawulo zine Teweeraba, okuba ti ndi munene teweepanka maybe panka. kuzeka presenter basinga ne kanzemba singa obunene Ah, Maybe toli lwakuba munene ndi nnyo, munene. bakulabira mu kamera tembade simanyi mune bandi wanjawulo baza Allah ate ng'oli mukyala mulungi abakyala abalungi nga mwepanka ffe tulabe wano nababi naye era nga nabo beeyisaawo are you sure naye mnebyo mayina engeri gye yeeyisaamu adija sijja alla nsaasire naye bannaye adija nange nkisusa ngabepanka ngabepanka batya batebagala kwogera n'abantu of course Kyama omuntu desi nakusanga kyama. eyo neyefuula atakulaba ku mutimbagano bayira wallahi ate nga tamanyi nti eggulire weri mugwako nze mba njaddiko mbitegeera no nsi kyemmanyi nti bulamu bw'ensi ekyonyuma kweragira ku bantu muntu yeetaaga yes munne. ate buli muntu yeetaaga munne zino essaawa oyinza olaga nti onneetaaga ate enkeera nosanga samu yange ekyamazima Sophia alina okuyisaawo so kale fine nsobola kweragira ku muntu oba bwentyo bwennakola iro nno gwe ddala nga nkumanyi Hadija hello bwentyo oba nonda Hi. Sophie bwentyo That's beautiful. nsobola mukwano bijja kyo ku makya nga Ezo nyinawe zibeera nkwetaaga mpisa. obanga olina nga Hadija munayi nyamba mu kino okitegeera kino wakikoze otya those things kati omuntu byokwema atula- kitya tebikola Yeah. omuntu atulaba olunaku olwaleero ng'ayagala okutegeerako eyo gundi projekiti ye yaaba yetege ng'ayagala okujja aba agenda wa of course kunze nnyini ngaba namba ya simu gibasomera abaana eri abawala zero bali okay omwana w'obuwala ng'oli singo totya mukwano sigamba nti okwetega oba odibye oyinza okuba olina relationship gy'oli mbambi nga togitegeera bana abasajja obalaba tebasalawo kegamba kirumya nnyo omuntu omutwe ng'oli mu relationship for over 5 years 3 years gayi nga tasalawo omusajja trust me anaakwagala akwetegerezaako ki for years oluusi alina omuzigo mwenna mugenda omwo okitegeera kiŋŋambisa omuzigo nti oyinza kuba oli apangisa oba apartment unayinza era nsigala ngamba nti muzigo it's not it's your house so nti tomanyi balala bagendayo twayiganye no kintu kigamba nzibe ndekayo engoye zange empale zange okitegeera teri ajjayo naye trust me nti eriyo omulala gwayitayo ng'akweka ebintu byo so obanga olimu relationship ga mutuufu etasalawo for over years jangu kuweetege jangu in my box yes ogezeeko tumanya come and try your luck abasajja bali bweru bali London bali Canada bali US bali Dubai bali mu nsi ez'ebweru jangu tulabe what to do and I have real men I have real women yes sisobola kuwa muntu muyaye kasaba nga naawe oli straight first means newe yogera naye ekigambo kyembibire mmanyi oli real oba toli oba ozze just kufuna ngo just oyagala yeah bantu kukulaba ku mutimbagano nenga si nti buli ajja kuweetege mbu abaadibye nno kyekyo ozizzaamu Toto abakyala X. Nse ekyuse like nzize wano nkugamba nze Sophie Love nina emyaka bwegiti neetaaga omuntu ali bwati like ndi mu kwogera kyengera y'omusajja kange obanga munene oli mwanvu olinamu ku ssente oba oyinza bba toyina nnyo naye ng'osobola okundabirira those things change agala sikwanye muntu you guys are going to call me and I choose I make my choice njogere no mpulire byayogera njogere no I wait ndabe let me meet like 3 guys nondeko omuntu omumba nkoze musango ki okitegeera so mulembe gukyuse amagwa alisinga nkubira ku 0774 99 99 67 0774 code 967 okay yeah kati Sophie ku mutimbagano kuno nze ndaba nnyo abaana abawala bambi nga bali very single naye pride anti kati ekisinga omuntu tasaa kuvaayo agambe openly nti ye ali single babeereyo nga beegumya kati Kino nkubulira ebigambo bino wammanga ekyamazima kiri nti abeegumya bo bangi naye nga kwa 100% osanga ku 1 personally okay abasinga nkimanyi wodda mu buliri bo ne bwoba olina ssente nga you're making money mulina kibuno ekibuzo kigamba naye nze nabaaki because olina abaana bali mu sako yo beweegumba like nga they are married gugamba buli gayi ajja n'akuceekingako bambi n'agenda n'olunebukya n'olowooza nti olina gw'ofunye weefunye n'owira nti ate ayinayo omulala so trust me mukwano okuba kwegumya teri mukazi atayagala kuba na muntu we taliyo olaba bwala kati bakkiriza obbaagala kirindi oyo oli naafuna kirindi ntegeeza namba nti muna eriyo namba 1 eriyo 2 eriyo 3 you understand that is it okitegeera yeah ngolaba era gwosanga nagamba nsakasaba ng'omusajja asobola okunfaako sigadde sikiinaako obuzibu kasitaba nga mpadde ewange depending ku busobozi bw'omusajja
Alyogedde bingi naye munnange nkarinza akabonero kano ak'obuyisiraamu kati sirina bwe ntandika kwogera ku nsonga ezo z'abannambanya. Mulimu abaana nga nambanya ng'ate ali proud nayo. Wabeeranga omusajja wammwe ali rich. That's what I'm saying. Naye toyinza kuba nambanya ku muntu atasobola yadde okulabirira omukyalo omu. Awo kiba kisusse. Tosobola gwe kennyini kwerabirira n'omuntu omusobola ate kati obe n'abaana b'abendi bano. Leka abasajja abakozesa ssente ze bamanyi nti agenda kuwa omwana w'abendi amaka amuwadde enzulisi baba amusanze alina kyakola amwongerezaako yali worth okuba n'abakazi abasajja bwe batyo bannaye banyuma nga buli kimu tebalingiriza nnyo abatayagala nakumanya. So naye ekiseera kisinga tuteekemu kali akantu kalaga nti like I'm ready to be someone's wife. Teri atayagala bufumbo. Taliyo tali mwala yagala muchekingako all the time. Sweetheart taliyo okulokoli nga ye yevaako ng'ensi yagivaako. Nengo chai n'abazadde bo besides that oyina family mova ngocha respecting omubiri gwo teri muwala yagala kubeera nga bamuchekingako. Yes kati ba side chick baba chekingako bichekings simanyi eri abali real sajja side chick simanyi kubanga simulinayo wakati side chick ali ne second wife yani being confusing chick yono bwati second wife freedom sajja aba yamutongozanga inawe yamuteeka okitegeera nga n'okusula yasulayo side chick yono kati kangeze joina akazigo ko ina wobeera gwakeesasulira kangeze buli kimu kikyo omulenzi ayitayo lwayiseeyo najja n'apakinga kaawo naye yesanyusaamu n'agenda okitegeera nga abamu tebalina yadde saati n'empale y'omuntu oyo abalala babulinayo well and good abasajja bamu nga tasula either akulaba ku makya oba n'akunnyukiramu nadde ewuwe you side chick. Yes, that is it. Yes, nekati mune bitandika ebityo maybe no mwana ofuuka madamu namba 2. Nekisinziira bala kigendedde ebbanga nkigambye side chick akirizibwa ku musajja omusiraamu. Nomanya wayi nobeera nga naawe osaba Allah nogamba wayi Allah kankole ebisikiriza omwami ono mbe namba 2. Yes, maybe ku side chick sinze kuba kazi abatali basiraamu omusajja alina empeta ne mukyala we ekyamaze baside chick ojja bulwamu kuzinga gwabukkiriza obuzaalemu n'omwana ninga ekyamaze batagenda kutongoza agambye madamu nti nyina namba 2 naye n'ennaku zino bikyuse byadde bikyuse oli asigala namba 1 so si bino ebyaffe ebyeddiini tiwayi ne bwe nnaakola nti abujja kyakumanya hajosanga aleeteyo ennamba endala nkisuubira nenze nkisabira sabira Allah kimanyi sikyagala Sophie osaba sala ni mukazi musiraamu osaba sala Sophie gibulireko banna ndeka nkwano no buli osobola okusaba mu lulimiro osobola okusaba mu ddiini yo kobe mu kristaayo kobere mu katoliki gwe saba Allah basaba katonda Allah nkusaba guno omwaka aji guno tugumazeeko ututandika tambitanga tutako tafuna yadde ekirowoozo byemba nsaba bambye talabayo omunene omulala munene mkimanyi Allah tuli bangi abanene abalungi bangi abalinganze n'abansinga nga banene nga baleka bulungi okunsinga ni Allah tabalaba bitegeera nziba amaaso aleme balaba nza ati hajja yinza okuyita Sophie aizo kuyita Sophie binundi nga 8 atozizo sigala kyekimu okitegeera naye omusajja bwe yasiri wala mukazi bwe yababiki nenge kyamuzambya abakulaba mu eno side chick jagenda nga mukyala we yadija ngeno bamuyita adija nzo kuyitira mu awa aji muvira mu luyi oyo aji muvira mu luyi ukimanye ekyo mukwano obachakomawo n'alekayo mukwano bekwase Allah buli toyingira nze omwaka edduwa tebula kusaba nze saa 6 mba wangi waka nga tuyingira omwaka sayira akazange ezo maina kukula nsoma eddiini wakulira kawempa so nze sawa 6 banji ababeera mu mizikiti banji ababeera mu machachi banji abagenda mu biduula nze sawa 6 nga tuyingira omwaka mba wangi era olukona 6 nsalira akazange 2 nentula ku musalo nenkwajja sala haji Allah mu byensoko okusaba bulamu bw'abazadde bange famire yange nenyongera ku haji Allah yamba haji tanga talabanga omukazi omulala ansinga
nakuba ne Sama naye era akuyita Sofi n'onookuba Sama n'onookola oti ajja kuyita Sofi bajja kulaba bw'oba mujja kulaba mundeke newane bazaine cheke bajja gamba wegumye nnyo simulaga tomulaga ayinza baba mbinga oba munaye yayitayokko aba munaye nga yayiseeyo naye nakuyita Sofi njagala mpulire kyoyogera ku nsonga eno twalabye omwana omuwala bamuyita Dorothy omwana ono yafumbiddwa omuzungu abambi alinako obulemu ku mubiri abantu mu comment section ne batokomoka omugambo oyagala bintu oyagala gundi oyagala kino naye nze nagenze following omuwala oyo nagenze paka ku page ye ne mu following nga laavu yaabwe evudde wala kati ensimu etuli naawe Dija buli mwayogera kiki ate abantu abasinga manyi era bamanyi nti abakazi tuli after money we are money minded so kusanga muwala munno senga abadde muzungu munne bamenye nti buli mweru tumwera banga omuzungu bana wede olulumi lwayogedde nga ozalaga nti oba like oba I love you be chief not bayita bazungu ebaida jamani bazungu kati nti twakimanyira nti walaba kale enzirugavu ku njero oba zisente ekyo kyo tusobola kukijja mu bantu dafa bana Uganda tukimanyi buli mwala ekyamazima abazungu abo balaba balina emizeeji abo muzungu tafumbirikika abamu balalulalu gamba oyagala omuzungu alina kuba mulalu kisinziira abagadde ku bazungu batumanyi ekyamazima mulimu bosanga nga bali kam nebe batono so kati tukimanyira nti nno omuntu ayagadde omuzungu yenna ababaze eki sente namwe mwabagala abantu for real tutuleme just kujajinga abantu bola abantu kati gomfole benzo manya nti balina gye bavudde osanga inakyo yamwagalako obanga ayina we yamuyisa obanga ayinako we yamuyambira Sofi bwolaba ka video yako gwolabawo okujinga kwonna okwengeri yonna oba okubuzaabuza oba embeera yonna ey'obuyaayo oba obwo kino kanti kugamba Dija nti waliwo bwotoka ekiseera n'ogamba ekyamazima otomedde bakulimbye kisanogane Allah yenna ajja kasita abanga musajja agenda kunjagala bolaba ka video k'omwana omuwala oyo musajja mulungi face nungi dakwa just maybe nti mulema abantu balinganga ate kasita abanga already nga 6 amfuna bulungi maybe siko yagumira ngebisikadde teyabiraba kasita abantu ate kati kyekikola obufumbo n'amaka tusobola ogendeewo omuntu nga talina kyakola sex ne sente ate uno omuzungu alina sente sina sex ono teyagendedde ku birenzo bbanga bambi bikintu kyomukwana agulina nafe tutumulide just kiri kirala mune ayina buli omu ayina reason ze zimwagaza omuntu naye kanti gyakika ayinza obba ayina we yamuyambira oba ayina we yamuyisa oba famire ye nga beemanyi that is it so let us not judge tusikweyisako ndokwandi ku kamera buli omu aba n'ensonga ze lwaki munaye aba ayagadde omuntu abamu tumanyi abasinga tumanyi okugenda lwa ssente abalala musajja motoka kijaavuga abalala musajja awonya atya you understand ayinako ke yeekoleddewo naye ate kuba ayina ye ensonga tuleme mujajinga bambi omukolo gwabadde masavu nnyo era nga bw'olaba ono ye muganda we era babadde basanyufu okukamala bambi nga tolina nakyo bagamba nze sobola mujajinga kuba omukwano ngutegeera bulungi tikingana sifikeera ku makya nenjagala omusajja embaga yabadde ya bbeeyi wow. muganda w'omuvubuka ono yawasizza yabadde atema omubali bambi nga musanyufu namulabye babirabye nga ali okay ng'essanyu ddingi ng'abuukabuuka namu naye munnange ate kyani atakyagala oli omukazi atayagala mukolo musajja wo n'akwagala natuuka ne mbakadde kati mwe muli mu kujajinga muwala abantu ne she's in love okitegeera alina ensonga ze lwaki ayagala omuntu oyo tuleme mujajinga bambi tuleme mujajinga kakiringa olaba kakiringa n'omunamawire munnaffe ani Bruno Betty bane mujajinze omukazi tamwagala olwandi batuuka n'ogamba nti ayambadde bubi eba biki oba omusimanyi alabika bubi naye how can you judge someone olw'endabika ye gwe Katonda Bruno Betty alabika bulungi sigamba nti tasobola mukyala we nze kyampisiza bulungi abantu okujajinga Bruno Betty yes asobola mukazi we mukazi ne Bruno Betty olayo bagamba ekikulu yeewanika simanya bityo kitegeera mukazi tamusobola asobola mukyala we tuke kusigamba nti kansituke ngende gye bazaala omukazi singa yitakyagala teyandikikkiriza ate mulimu omuntu nga happiness yesiye nga ye omuntu ali bw'atyo
ne bayo Sophie ngogenda mukwera katono nasanyuka iri bwogenda kwera gamba nobo mukolede kinene yo kitegeera abakazi abamu basanyuka nga bambejja that is it in fact na ulide nti mumbejja yeah mukazi mumbejja so let us not judge people's relationship demo muleka ayagale kyayagala kasaba nga kimuwesa nyunga tekimusakisa me I don't judge people's relationship sija kulimba ate sisobola kugera relationship ya muntu because kyakola yalaba kimukolera mbufumbo bwe nsanyusiza nti nno omuzungu alabika sex amukola bulungi bwe bufumbo ade jeso agenda omusajja nga butufu nga kibulamu aizo banga ali okay kati yandigendeddeyo ki bambi baba nonga basanyufu ate nno omuwala muto bambi ali okay n'omuntu we ate kati future eri sekiwadi yasobola okuddamu n'abona nsobola okuba family wedding kati yagaggawadde ku lulwe and she was happy baby shower yiyo wow si baby shower bagita kwanjula shower ati sibimanyi nnyo ze siri gundi siri wa mikolo so beautiful tubaleke kati eno ye family y'omulenzi bambi mama w'omulenzi ne mulamu ne taata w'omulenzi obalabye kati bwekyo kimanyi nti omwana wo okufuna omukazi ali bwatyo ng'ali bwatyo omanyi kye bayinza okukolera omuwala oyo bane tubaleke baba yabaziza ssente etizoke ffenna twagala ssente baba yabaziza family egenda kuyamba family ye it is fine oba waliyo lava oba laba omwala wafaanana oba tekyalesera abasajja abalabika wano babadde bagenze ku honeymoon babadde bagenze ku honeymoon tojajinga abantu leka abantu bwe mwakole kyalina okukola mukwano ekimusanyusa ate ekimuyisaawo believe once muleke omwana abeere mulaavu hey we are judging naye yamanyi kyali okitegeera and she was happy kati mwaboogera mwogere oyo muzira mukyali ku lujja mwogerera oyo omuwala kyala las yeah and she's proud of course she's married fena twagala obufumbo musajja watu I'm happy for them sikweyisaako but I'm really happy for Gomez yo mwana omwala ono yabadde nnungi ndozo gira amatiri bono kirungi yayambadde Gomez biri eya blue neya green so nice omukolo gwabwe gwabadde simple naye nga mulungi wow so happy I've liked naye wabula bannange Sophie okisussa nedda so happy so smart gaga amamotoka nga golekera ekyalo kujja omuzungu ebujamanyi n'omuleeta wano family namba mama w'omuwala mama w'omulenzi ne tata w'omulenzi babaddewo nkugambye ekyo kimanyi ga family yonna yasituse iye ndozo obalaba dadi w'omulenzi wuuyo ne mama w'omulenzi alla bambi akukingirize era emirimu emibi ofumbe mukwano zalina abalongo bambi muwala mulungi ali so beautiful wow abantu baleke bakule kye baagala ababaagala kuma kitegeeza nga olina omusajja yaako kati gomanyi engeri gye bamwagalamu eyo leka yamutwalanga bebi buli lunaku nga bebi nga queen yennyini nanadde muleke yeyagala omwana tu uno taata we mama we bambi ate ngulaba abantu bonna basanyufu teryageya bire tujja ne tugeya emikolo gy'abantu teryageya wow kale Dorothy tumwagaliza obufumbo obulungi omanyi abantu b'oku social media baneeno batokomoka omugambo naye ffe weetuli okubeera nti no tubayisanga mu Sophie omulimu guli gutya gyenkola so fine obalansinga otya omulimu negundi ne life eno eya marriage bulungi nnyo kati nze omwami wange ndooza akimanyi amanyi kyenkula kyagambye ekinti wafuna omuntu akwagala akutegeera ate nze mbeera buli nabeera nga akahaji nga laba nantera okumaliriza kyo najja bambi no natuuka ndoza n'abikoowa n'amanya nti mbeera ku kituufu kati bwe mubeeramu zange zonna nzikoze za kiro bukyanyingira media mbadde nga nkuluke gye ndoza nakulanga saa batenga ngo basaawa mukaaga paka basa oli mu motoka yo naye najja era n'akukimako before sigamba nti nafunirawo emmotoka kati bambi ng'olajja nannona kati ndi yasooka n'alowooza kuyingiridde amawulire biki abasajja bagenda kukwana biki namugaa nze ndiwo bebi so n'alaba nga mba ku kituufu
n'abikoowa ng'omuntu so nakutandika okuleka so yanamanya nti mukazi wange abeera okay abeera yawakana nalaba shuwakuwa naye bakane musanga nga wali waka so he's okay with that etali gamba nti show ya Monday to Monday yeah so actually he's okay and I'm fine with it manya tumwami wange newe mba ngendo ekyokukola mba nkimanyi tumwami wange kino kyayagala kiriwe ekiti bikimu kitetenkanya yes I try to do my best aleme kungatta ku kiri kyegami nakyo nkola ekinyina omukolera ekimusanyusa ekimuyisaawe kyayagala obulamu bwa social media tebwa affecting obufumbo nga balala bwe bali sijja kulemba simanyi lwaki olw'ensonga nti ndabika nina kyenkola like njagala nnyo okwewa ekitiibwa ti omuntu walaba omukazi omunene nga nze aba akusubiramu okwewa ekitiibwa atakusuubiramu buyaaye so sijja kulima nti nina ebintu byenkozi ebimpeebuula wewaawo siyinza kubeera perfect 100% bwekibanga gyekiri banga nyina gwe nali nkikoze banga namunyiza I'm just so sorry nenga sikiwa nti nkola ekintu omuntu kyayinza okuvaayo n'anvuma n'ampeebuula kuleka ng'olitanjaga because si buli omuntu alina kwagala so it depends so social media eno tenvuga speed yes kyovula nteeka ebyange nga like I'm enjoying my life sigenda kugiddako nvume muntu sigenda kugiddako mpeebuula omuntu for what mpostinga show zange na life yali. Okay. That is very amazing. Sophie, eyo mu media mwinayo namwe ku bizibu bye musangayo. As in bitya. Shortcomings mu field yo mutezibulamu. Sijja kulima nti nina stress ku mulimu. Tebaba kubira essimu kati nga muweetege bagwe ng'omuntu teyafunye musajja n'akuyisaamu eggaali. Stress ate kati oba onsasudde. Akiri bwe kitivi oba ogisasudde oba onsasudde. Tuli baddembe okuteeka ku mpewo abasajja ffe tuteekayo buteesi tumanya kigenda kuddirira ku ssimu yo nti nja kulaba omuntu yayiteze essimu agadde akwagadde n'akuba kati mubakubye waba tofunye muli waddembe okudda platform ya TV y'abantu batugamba nti nno mugundi mu TV mujjudde eddogo sijja kulimba sina yali andoze sibiwulira nti bandoze sagala bawayiriza babikola gyebiri mbu itsambu abatuwayiriza mu TV mujjudde eddogo muntu abeera ku mulimu emyaka n'emyaka tavaako kisinzira bobanga babosi bo bakama babo bakolera ekirungi adija kadira bobanga omukozi mulungi kiringa wabeera ne maid waaba kosabola omujja ko nga akola bulungi era wona okufa mbu waliwo abafudde ku mativi agenjawulo ate kati ali mukazi musiraamu mukkiriza era omuntu bayinza okutta kango mutaze buzina akutemula temula yes that is it entuko yebetu tate buli omu Allah inengeri jai buli omu ayina enfaaye zisimayirwa kuba nti ba nyina okukkiriza okwo nti entuko yebetu sandi you can survive olunaku lwolo okufa biwe kyeka mulimu abatabanabe Allah like ndoza yayi nakyo bakolera ne kati kijja kukikkiriza nti omuntu aso omuntu tuli mu media omuntu atemu no olw'omulimu because ogena mutta ate olusolemena gufuna besides that ojo gubere oleme nawe kuwangalirako oba baleme kutegeera nga bwe bamu that is it oba si kyogamente kale munno omujjeo mu bubi oba mu bulungi edija nti gwolowooze nti ogenda guwangalira kuleme nakugumalako yadde teba kale badde Allah badde agenda kuwangaza emyaka 4 emirala mu maaso akendeze ku myaka 10 olaawo okendeza obulamu bw'omu maaso so si birungi kweteekamu umutima mubi do what you're supposed to do lwaki olubirira Sophie kyakola just jango nebuze ku Sophie okikola nkwagala atojjojje wonze gojje wendi ate kyokola okikola tokulina kukola kyange so just nze kyenkola kiri kimu ngaze wonna wenzize enkola nti mbanyi n'okukola ekintu ekirungi to impress my bosses ate sigenda kubeera ku mpewo kuba boss wange ansasula omusolo nti nneme kumunoonyeza business you understand bemanga nyina feba presenters feba marketeers abasookerwako toyinza kutuula bw'oba oyisobola okumeetinga client meet him or her munyonyole what you doing on air bwapikinga interest tula ne bosso nyina no client ABC do chimanyi they give us commission oyongereze ku salary gwokola ki ku salary gwofuna nze just kyemanyinze bukimu nkikola okusanyusa mukamanga menti kintu nkikola bulungi okitegeera kyekyo kyokka lwaki abanzi jawulira nga Sophie amukolera bulungi neguwo down neweebula ndi wakabiito okukoze bye olina kukola be bakugambye kukola be bakujja ng'ogamba nti bakulemesezza oba TV eyimu obuzibu okitegeera dija kati angeze Sophie olina okukola show etandika ssaawa kangeze 4
ku Lwokubiri talanzize essaawa 5 bagambye Sophie ogenda kukola ABCD olina kukola bwoti ne bwoti goyinza stroke z'ebibyo tula nti obonyeza mukamaawo yesu olina kukola kyolina kukola ku bulimu gwonna sigamba nti mu media wokka bosi nga baba bakozesa kula kyolina omukolera kyemwategeeragana kyomanyi do wategeera omulimu tuba ku birungi by'ofunye mu ndeka mnadi tugamba mbuno ina apartments emunyonyo n'ebuzika bambi nga banenga nkyebaliza Allah mbanzibina byenye olabanze emmotoka ovuga Range Rover byonna tugamba haji naye mukama nange nkola nagambye olaba Adija buli wabanga okola laga omuntu ogwolina nti laba mulage impact y'okukola okitegeera muyinza obutagatta things ayita omukweka buli kimu okitegeera toyina mukweka mbumba lina kataka kwegana haji nakataka nke naguleyo haji nange ngendo gula wange mumanyago kale wakira kutekereko omukono oba si kyakuyambeko tebakufera tebakujira empewo okitegeera tebakuguza empewo ebyokka nemba temugasi ne alaba mukazi wange akola ina kyayinawo okitegeera so just to be like okubeera supportive mu kintu kyo kuba mbadde neewunyiza Sophie kuba na apartments emnyonyo n'ebuzika babasasula mitwalo 2 ku ne bannaye mukama nawulira 5 gwe wawulira 2 mbatuwa ekyetaano buli lunaku nosagala like kwogera media house gyenkolera mu Gemanyi yes yeyogerera they give us good money. They give us good money. Naye tesije twatandike tuzze tukola ntandikira ku Bukedde nenzira ku Delta oyo baba katunamwe next media. That's great. Just kire kimunze muri chempo omuntu ali mu media nti kola kyoyina okukola nga teweeweebudde buli woteweebula ate nga tokoze competition weewaawo kale okwegomba competition kyanjawulo ne mu kwegomba nyizo gamba banange present oli akola bulungi like oba akikola atya you know nesigamba nti let me compete but let me do this no si kintu kirungi just twegombe otereze omulimu gwokola ki gwokola funa gwokopa kofuna ekyokola tetali asinga kola show za mukwano mu Uganda taliyo nange neemanyi taliyo kyo nkyewulira no one show yange tewemula ndi muntu akubewa ebigambo ebinene no just delivering abantu kuba ku kibayigamu because omukwano munene Adija toyinza kutegeera love yonna newe mba njogera nawe ina kyomanyi Sophie ina kyamanyi mba ono omuntu gwendese ku kyona ina kyamanyi so tukubaganya ebirowoozo omukwano banaye Sophie kankute kubanga ebibuzo nkubuuzizza bingi naye mu byonna kyosinze okunvugira obulungi yembaga y'omwana omuwala ono Dorothy nkwagaliza obufumbo obulungi towuliriza ebigambo by'abantu ffenna twagala abantu as long as omuntu oyo gweyina kyomusubira buli muntu yenna bw'oba ina relationship gy'olimu ng'eri abantu abagijajinga mukwano mweyagale bw'oba olaba ng'omuntu opate naawe olina gwe ky'omulabamu oba nga alinako waakutuusizza bebi mweyagale mulumye abantu so nenyongera okukubiriza obukyala wenna nga oli mufumbo oba oli mu relationship gy'olaba nti neyinako gyekutwala muno muwe support oba mukyala support your man oba mwami support your woman buli kimu kyakola twagala nnyo ndatika support olina ng'egyo feeling amwe ng'oli wakabi kanebaza haji wange okunjagala haji neyanza okunjagala mukwano nkwagala nnyo Allah akumpeere kyosinga okwagala ate Allah akumpangalize ate Allah atuwa abalongo inshallah mbakuwe haji oyitibwe Salongo nekirala kanebaze ku bantu bange tijja nyina abantu bange benjagala so like this year nakola concert it is so successful abantu bampa sente bambi n'abatajja all my friends thank you so much so kayadala okwebaza haji wange webale concert nyina mwanyina ze Sweden my other family aitibwa Edimizayo kucha Schengen visa mukwano siso yagala kuwumola nina mu family yange Sweden. So I love you so much bro, webali kumbeera webali kunjagala. Thank you for being supportive mu kintu kyenkola tinokubera nga bambi ngamba Sophie tukole bwetu so nkwagala nnyo mukwano webali kunjagala. I love you so much. Davia Rita Mayimulamu banange mbagala Rose banebuli yampa support. And lastly my TV station and all my bosses, I mean my top bosses and my fellow presenters. When I come next year, inshallah, Allah tuwabula mtuhinzo chidamu. Nebaza bonna abajja bali ku pano
My goodness. Banaye Allah bampangalise mwenna abajja. Hajati. Dr. Kuluthum, thank you so much for coming. Nebaza omukyala ayitibwa Super Lady Susan Muwange, nebaza omukyala Nubian Lee. Banebasenga nantu mesenga mwenna abajja na buli muntu eyampa support. Allah bampangaliza ate abawe ekyemusinga okwagala. Okay, bannange Sophie, she's very lovely. Naye engeri yokka gy'abadde atumiramu Haji we yesinza okunsanyusa. Oyo ye buli kimu ewange. Nenzizaako bazadde bange. Kale bazadde. Fight tutuna kitu comparing ku bazadde. Bazadde ready babo balina ekifo kyabwe. Ne Haji is my number 1. Yes. Kale abalungi abatulaba yenze HK Media Hadija Kigozi. Nze simanyi oba byonna bisobola ebyokujjana okuwana Haji. Simanyi Sophie. I'm not that. Haji watakuwa support. Nenganda bolyoke mwana gwe ngowana bawe no off camera. Uleka toyagala muwana. Nze wange muwana. Sophie. Nze muwane ko mtumire ko baby we. Toya mutumira. Lwaki mutumire? Mwebaze okulabira okufaako. Nze manyiwe mwebaliza. No public. Ate tumwogedde erinnya. Just mwogere konti. Kale mugambe baby bo omukwano. Nga batulaba Sophie kamusibula atandise okungira okunsimasima. Mwebale nnyo okutulaba bannange, mwebale kutwagala abadaksi. Grace akwambazenga. Grace. So wasyanji. Ngenda kujja. Anyambaza awane machine. Oba bifanna kabulwafuna akanyumira. Sophie labja. Sophie budu kitegedde. Busomino bonna abumpa buneme kadde wira Haji. Omwana Grace bannange. Nange nkutumidde Grace njagala onfunireyo obuteteeyo obwo bwenkugambye. Okay. Nga buwanvu mukko. Sijja kusobola buno. Byonna mbyambala. Bwe mbadde bonsanze. Sibwenkusanze. Little Friday. Bonsanze. Sibwenkusanze. Nyambala okusinziira wendaga. Yes. Oba time ya muzikiti. Oba time ya out n'ennyuma. Alhamdulillah. Byonna nange mbikola. Mu kivulu kyekiddako nze ngenda okubeera MC. Inshallah. 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 You will. It is going to be the first show when nasooka okubeera MC. Abantu tebamanyi nti I'm a very good MC. As a producer Badiro kitegedde. She's going to be our MC next year. Yes. Kale, badde mbagamba nti aba Daxin Collection bakusuubulira ebintu, gweyagala ebintu okuva e Dubai ebitonotono, engoye z'abaana, gomesi ng'eyo, olabye ebintu online naye tolina kaadi ebigula babigguliza, era bagamba nti bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Bannaffe abanakyo T-Hub bakola ku baami n'abakyala nga bakusala weight. Amajaani gaabwe oteeka mu mazzi ganyogo gasi mazzi gookya, gajja kuba gakuyambako obulambalamba. Ngenda nsembe yaba Platinum Wellness Spa, eno spa nnungi nnyo itiza VIP spa. Bagamba nti gendayokko onyumirwe. Neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.